Jako akawuwo bannamawulire Mukono abeegattira mu kibiina kyabwe ekya Mukono Journalists Association batisatisiza okusibira poliisi y'e Mukono ekikookolo singa tevaayo ne kangavula abasajja baayo abakuba wamu n'okubatulugunya ne basigala ate nga bayinaayina. Bino we bijjidde nga bakuumaddembe e Mukono bakakuba bannamawulire abasukka mu bana mu kiseera kino kya COVID-19 ate ne batakolwako ng'amateeka bwe galagira nga n'emisango gyabwe gyonna tegyayingizibwa mu fayiro za poliisi ez'emisango. Na buli kati twakubwa n'emisango gyaffe poliisi yagaano giyingiza tuli bannaffe ekigenze ewala temutuyambye. Bano nga bakulembeddwa mu mukulembeze waabwe Patrick Kyewalabye babadde ku kitebe ky'ekibiina kino nga beegasse ku bannaabwe mu nsi yonna okuza olunaku lw'eddembe lya bannamawulire mu nsi yonna olwakuzidde olunaku. Bankuba omutwe ne bagwasa ne twalibwa ku kitanda naye nze kyensaba at least osangolebweko. Bano basabye poliisi eveeyo ekangavule basajja baayo abatusako obuvune naddala poliisi eyeebuzira njovu eyakuba munnamawulire omu n'emutusa ne ku kitanda. Omuduumizi wa police post eyeebuzira njovu ye yakulembera obulumbaganyi buno kyannaku tin'okutuusa olwaleero Osono ali bweru ayinaayina. Mu ngeri y'emu anokodde y'abazze batulugunyizibwa DPC Wabwire kyokka ate mu kifo ky'okumuvunaana basazeewo okumukyusa okumutwala mu kitundu ekirala. Wabula ekisinga okwennyamiza kulu bano bwe bamala okukola ebikolobero mu bitundu mwe baweereza naddala ku bannaffe ate basengulwa busengulwa ne batwalibwa awalala. Ndowooza nti eno si ejj'okuba enkolo oba emaanya y'enkoko wandibaddewo omukono ogw'amateeka gukola ku bantu bano. Wabaddewo okubagana empawo okuva mu bannamawulire abatulugunyizibwa nga abamu basiima ate nga balabye kokola n'okugumbulula ebibiina ebibakulembera okuli ekyawujja ne HRNG okuba nga tebakoze kimala kulwanirira ddembe lya bannamawulire naddala abo abakolera emabbali w'ekibuga Kampala. Neemulugunya okukubwa kwange nti singa teyali media house yange gye nkolera okunjizyanjaba. Ebibiina byonna eby'abannamawulire mwendi omuli HRNG omuli wujja mpaawo yadde akasimu akabafubutuka mu yafeesi yammwe okunsaasira obulumi bwe nayitamu kyokka nga nakubibwa ndi mu firudi ng'abantu abalala abamawulire abalala bakubwa mubajjanjaba. Kyesimanyi bamawulire tulinamu abaana n'ebyana bwe tuba tuvumirira bakama baffe obutusasula emisaala emitono nammwe ebitongole bamawulire ebitutwala mutufeeko. Bano basabye abakulira ebibiina bino ebya bannamawulire mu ggwanga okukomya okutuulanga mu zi woofiisi ne balema okutuuka wansi okulaba ebizibu ebisoomooza bannaabwe. Mulekere okukolera emirimu e Kampala mujje ku gulawundi genda e Kayunga jangu e Mukono wansi olaba abaana b'amawulire embeera ki mwe bayita. Emirimu mugikolera mu yafeesi Kampala ne mwekuba zi selefi ne mupositinga temuva ku zi Facebook temulina mulimu na kumugwe mukoze Kazibe Bashiri ne Sempala muve mu yafeesi mukkirire wansi. Bannamawulire bano baagala poliisi eveeyo evunaane basajja baayo abavuddeyo okutyoboola eddembe lyabwe e Mukono era eyingize n'emisango gino ng'embeera ya COVID-19 ewedde. Bannamawulire abalala okuli Dawton Gamatovu, Henry Nsubuga, Dani Mwesigwa nabo baatusibwako obulumbaganyi ne bakubwa wansi bwe yali aduumira poliisi eya Mukono omwami Owabo Wabwire. Wabula ekisinga okwennyamiza kulu bano bwe bamala okukola ebikolobero mu bitundu mwe baweereza naddala ku bannaffe. Mu mbeera eno bafalaasidde bannaabwe ogunjawo emirimu emirala bawone nawookerawo obwavu abaviirako okutulugunyizibwa ku mirimu. Omukulu atutwala Sempala ekyamazima nze ne ssente z'eddwaliro zaali zinnemi emitwalo 38 ne ssente zigwamu naye nze nyinza mwebaza lwa nsonga baakola ekisoboka okulaba nga basindika ssente ku ddwaliro.